Roslyn Nabakitanga nga oluusi yayita Fatuma Nakawesi bamukutte lubona ng'asomola obuwale bw'abakyala obw'omunda, stokisi z'abaami saako ne seete zeeyambisibwa abaana b'essomero n'ebintu ebirala nga bino byonna abadde abivumbise mu kasawo ke ak'omu ngalo. Ono asangiddwa ku Ssemaduuka Somba Supermarket esangibwa mu kibuga ky'e Mukono emisana lya leero. Okusinziira ku bakozi mu dduuka lino okubadde ne Saala Katushabe, Roslyn yalabiddwa kamera z'edduuka lino oluvannyuma n'alyoka agobererwa n'eriise George kutuusa lwafulumye mu dduuka nga mpaawo muno gwa nsimbi gwasasudde abali ku mulyango nga bwe gutera okubeera. Kwe kumugoberera omukazi n'akyuka n'agenda mu leeni endala eya Spices. Kumbe waliwo ebintu ebirala by'abadde atukoze eki atadde mu nsawo. Kati walabye nti no bamutegedde n'atambula n'agenda mu bizigo n'ajjayo ebizigo by'abadde alina n'abizaawo. Kati kwe kutambula n'agenda ku kawunta n'ajjayo bino by'abadde alina mu kasero, sukaali abadde amuzize mu kasero. Ono poliisi emusanze n'endagamuntu eriko amannya ga Fatuma Nakawesi wabula ng'abadde yeeyise Roslyn Bakitanga era nga musomesa mu ssomero erimu eriri mu kibuga eky'Ejjinja. Omu ku bakwasisa amateeka mu kitundu kino, Martin Sebunyiigo, ategeezezza nti baludde nga bafuna obubbi oba obumenyi bw'amateeka obw'ekika kino ku Ssemaduuka ono, so ng'ate abasinga obungi batera kubeera bakyala. Bambadde nga abasiraamu olwokuba bambadde ebintu binene ebyo byasobola okuteekamu ki ebintu ebyo. So kati tukubiriza aba supermarket bonna baddire abakozi baabwe bonna babagambe batambulenga ku bantu abo. Ekintu kino kijja kutuuka n'okutega nga bombs olw'engeri eyo nga bagenda bakola batya bakola bwe batyo. So aba supermarket bongeremu amaanyi ku bakozi baabwe batandika okutambulira ku bantu abo ababeera n'ensawo. Nakawesi atwaliddwa ku poliisi y'e Mukono nga okunoonyereza ku nsonga eno bwe kukyagenda mu maaso.